Weewaawo ntendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okubanga tusobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Olunaku olwaleero njagala tutunulire ku nsonga gye tuyita obukulu bwa Katonda mu kuwonya. Obukulu bwa Katonda mu kuwonya. Era essomo lino oba bwe tuba twogera nga tunnyonnyola obukulu bwa Katonda mu kino ekitundu tetujja kwawukanako ku ebyo bye twayogera mu bitundu ebibiri ebyasooka bwe tuba tutunuulira obukulu bwa Katonda mu bulokozi, ne tutunuulira ku nsonga gye tuyita obukulu bwa Katonda mu kusalawo kwe. Era kirungi okuba nga twejjukiza nga tugamba nti bwe twogera ku bukulu bwa Katonda tutegeeza nti oyo Mukama Katonda waffe owa Bayibuli ye Mukama eri ebintu byonna, era tewaliwo kisobola kubeerawo watali ye nga yaganyiza, era tewakisobola kubeerawo singa aba takoze ki, singa aba takiganyiza. Era kikulu nnyo ffe okubeera nga tutegeera nti Katonda waffe mu bukulu bwe afuga obutonde, afuga amawanga, afuga abantu, afuga n'emyoyo, era tewaliwo omuntu yenna asobola kusazaamu kwagala kwe. Kikulu okutegeera nti Katonda waffe obukulu bwe buli kitundu ku ebyo ebintu eby'enjawulo ebikwata Katonda ebisukkuluma okutegeera kwaffe. Bw'oba otunuulidde ekyawandiikibwa ekiri mu Baluumi essuula ey'ekkumi olunyiriri olwa 33 kirambikira ddala bulungi ensonga nga kigamba nti laba obuwanvu obw'amagezi, obw'obugagga, ate n'amagezi n'okumanya kwa Katonda. Ani asobola okukebera okusalawo kwe? Ani asobola okutegeera amakubo ge? Ani ategedde endowooza ya Mukama? Oba ani amuwabudde? Oba ani amuwadde ekirabo nti Katonda kimwetaagisa okubeera nga addiza omuntu oyo? Kubanga ebintu byonna biva eri ye, okuyita mu ye, eri ye, era eri ye aweebwe ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Ng'era bwe twalagako ne mu masomo gali abiri amalala nti Abakristaayo abafaayo nnyo eri ensomesa entuufu eya Bayibuli bakinyweza ng'era Gary Gilly bwe yagenda amaaso n'okuba ng'agamba nti Katonda atali mukulu, mu Luzungu tukiyita sovereign, Katonda bw'atyo abeera tasobola kwesigika. Singa wabaayo ekintu kyonna mu nsi nga kisobola okukosa okusalawo kwa Katonda oba okusazaamu okusalawo kwa Katonda, kiba kitegeeza nti Katonda waffe si w'amaanyi, era tuba tulekeddwa ne Katonda atalina busobozi kubeezaawo ebintu mu nsi muno nabyo ebiri mu yo. Era nga bwe nayogera mu masomo agawedde, njagala ogamba nti emu ku ezo statement ezaakolebwa omugenzi R.C. Sproul nkulu nnyo okuba nga tuzifaako wano. Yayogera n'agamba nti singa omuntu agaana obukulu bwa Katonda, omuntu oyo aba asobola okubeera ng'asembeza enzikiriza ey'ogamba nti Katonda talinayo. Kati so bassebo ne bannyabo abawuliriza, olunaku olwaleero nga tutunuulira ku ekyo kye tuyita obukulu bwa Katonda mu kuwonya, kikulu era ne tutegeera nga tweyambisa amagezi agabiri byonna bye tugenze mu maaso n'okusongako mu masomo ag'enjawulo. Ekitegeeza nti teri asobola kuwonya okuggyako Katonda ng'akkiriza. Ekitegeeza nti Katonda bw'aba awonyeza omuntu oyo awonera ddala. Kitegeeza nti Katonda gw'atasazeewo okuwonya tasobola muwonya, ate era oyo gw'alonze okuwonya amuwonyeza ddala. Olunaku olwaleero tuli mu biro ng'abantu bangi balina ensonga ey'obutategeera kye tuyita obukulu bwa Katonda. Ensonga lwaki tuwulira leero enjogera ey'okuddiŋŋana ebintu eby'okumukumu etagenda maaso na kukwatagana n'okusomesa kw'ebyawandiikibwa byonna. Ng'oli abantu nga bagamba nti bw'oba oli mukkiriza kikugwanidde gwe okutegeera nti okuwonyezebwa kwagala kwa Katonda eri abaana be bonna. Enjogera eyo ewulikika nga ey'amazima naye si mazima, kubanga ebyawandiikibwa bitulaga bantu bangi baweereza Katonda era baalwala, era balina enkolagana naye
era balwala. Ebyokulabirako bingi okuviira ddala mu ndagaano enkadde. Tusobola n'okweyambisa omusajja ayitibwa Elisa Ssekabaka ekyokubiri eyali aweereddwa ekirabo ekiwonya n'ekikola ebyamagero eby'enjawulo bingi nnyo, naye Bayibuli etuuka n'etulaga nti yatuuka n'alwala obulwadde nga tyali wakuwona okuva mu bbo, era Elisa yamala n'afa. Bw'otambula n'otambula n'ojja mu biro eby'enjawulo n'otunuulya ebiro eby'abatume, tulaba nga abatume balina obunafu. Pawulo yalina obulwadde bw'amaaso, Trophimus yali mulwadde, Timoseewo ekyokubiri 2. Bw'oba otunuulidde omusajja ayitibwa Timoseewo naye yali mulwadde wa lubuto, era tetulina byawandiikibwa byonna biraga nti yamala n'awonyezebwa obulwadde obwo. So waliwo abantu aboogedde ebigambo naye nga babyogedde mu ngeri y'okubalaata, babyogedde era oba mu bufunze tusoga nti babyogeredde mu masekati g'abantu nga tebategedde ddala kye tuyita obukulu bwa Katonda. Ng'era bwe tulaze mu masomo gaffe amalala, ne wano njagala okubeera nga nyweza ensonga eno nga ngamba nti Katonda omukulu oba Katonda alina obuyinza oba afuga ebintu byonna asobola okwonya omuntu yenna gw'aba ayagadde okwonya singa kibeera mu kwagala kwe oba mu kwagala kwe okwonya omuntu oyo. Bangi ekyo kibalumiza ddala omutwe, era oli atuuka n'akugamba ogamba otya nti waliwo Katonda b'ataagala kwonya. Kuddamu kwange ebiseera ebisinga kuli nti tunuulira Bayibuli yo gyekkaanye olyoke oyogere bw'otyo nga bw'oba oyogedde oba ombuuze nga bw'ombuuziza. Kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti eri Katonda tewaliwo kintu kyonna kigwawo bugwi, kubanga enteekateeka ya Katonda yeeleeta mu nkola ebyo byonna Katonda bye yateesa edda ennyo nga n'ensi tennabaawo. N'olw'ensonga eyo buli kyonna Katonda ky'akola mu budde bwe yateekamu abaana b'abantu, kyekyo Katonda kye yasalawo edda ng'ensi yali tennabakola ki? Kuteekebwawo oba tennaba kutondebwa. Kikulu ffe okuba nga tutegeera nti eri Katonda tewaliwo kintu kigwawo bugwi, naye eri abaana b'abantu ebintu tugwa bugwi mu bintu oluusi ne bye tuba tetwetegekedde nakyo oyagala kukola ki? Oyagala okubeera nga okikola. So kaakano njagala tubeeko ebyawandiikibwa ebimu bye tutunuulira. Ebyawandiikibwa bino bikulu nnyo otuyambira ddala okutegeera obukulu bwa Katonda mu kwonya. Singa otegeera essomo lino lijja kuyamba okubeera nga oyanukulwa ebintu by'oyinza okuba ng'obadde weebuuza wano ne wali ku nsonga ey'okwonya. Tulaba ebiseera eby'enjawulo nga ne bw'oba bulwadde, obulwadde obuyinza okuba nga busoono ate oli obulwadde obwo tebumututte. N'ebintu eby'enjawulo omuntu byasobola okuba nga atunuulira kino kigudde wano wali tekiguddeewo. Ono alina obulwadde bwe buti oli tabuyina. Ebintu eby'engeri ng'eyo. Lino essomo tugenda gezaako kakasa nti tutunuulira embeera eyo tubeere nga tukwasaganya ensonga mu mazima. Bw'oba otunuulidde Mako essuula ey'okubiri olunyiriri olusookera ddala kukkirira wansi, Bayibuli etulaga nti bwe yali akomyewo e Kaperinawumu oluvannyuma lw'ennaku ezimu ne kyogerwako nti yali waka. Olwokubiri abantu bangi ne bakuŋŋaana era ne wabulawo ekifo kyonna ow'okuyimirira newankubadde ku luggi, kubanga yali abuulira ekigambo eri bo. Abantu abeekuŋŋaanyiza ku Mukama waffe waneeno okusinziira ku kino kye tuli okulaba, tebaamukuŋŋaanirako lwa nsonga ey'okubeera nti yali anyumya bunyumya mboozi. Bagenda mu maaso n'okubeera nga bakuŋŋaanira ku Kristo olw'okuba nti yali asomesa ekigambo. Mu ngeri eya bulijjo tusobola okugamba nti bwe kityo bwe kigwanidde okubeera eri abaweereza abannamaddala, abantu basikirizibwe okujja eri ggwe olw'okubeera nti osomesa ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo. Naye si bwe kityo bwe kiri mu biro bye tulimu.
Bayibuli etulaga nti ebiro eby'oluvannyuma abantu baneeteerawo abasomesa era baneekuŋŋaanyiza abo abasomesa ebyo ebinyumira amatu gaabwe. Olunaku olwaleero ndowooza era okiraba nti ng'ebyo byawandiikwa ebiragira ddala y'embeera kaakano gye tulaba. Ojja sanga ekifo nga abantu batwala obudde okunnyonnyola ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo mu bulambulukufu bw'ekyo kiyinza okuba nga kyogerwako, osangayo abantu nga babale. Ate ebifo by'osanga nga omuntu yeeyogerako bweyogezi, engoye zambala za ssente mmeka, mawanga ameka g'atambuddemu, n'obugagga obw'ebintu ebikwatibwako by'alina nga bye biri okwogerwako, ate eyo mwattu osanga abantu nfanfa kubanga byebyo abantu abatali balokole be banoonyeza ddala. Balokole banoonya ebyo ebigulumiza Katonda, abatali balokole banoonya ebyo ebintu ebikwatikako eby'omubiri. Olwokusatu, Bayibuli etugamba nti ne bajja gy'ali, twagala otegeera bano abajja oluvannyuma, nga baleese omusajja eyali omulema mu mbiriizi nga bamusitudde abantu 4. Bwe baalaba nga baali tebasobola kubeera nga bamutuukako olw'abantu abangi, ne baggyako akasolya ak'ennyumba waggulu mwe yali asomeseza, era ne baggulawo ne bakkiriza wansi omulwadde eyali ku kitanda eyali omulema. Olwokutaano, Mukama waffe bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'ayogera eri oyo eyali omulwadde, mutabani, ebibi byo bikusonyiyiddwa. Mukama waffe teyalaba kirala, alaba kukkiriza kw'abaana abasajja mu ye. Okukkiriza kw'abaana abasajja mu ye kwabaleetera n'okuba nga bajjako akasolya kubanga baali baagala kutuuka ku ye. Leero tulina abasomesa kye tuyita mu Luzungu having faith in your faith, beera n'okukkiriza mu kukkiriza kwo. Bayibuli si kyesomesa. Bano tebalina kukkiriza mu kukkiriza kwabwe, okukkiriza kwabwe kwali mu Kristo. Kristo naye agamba, mutabani, ebibi byo bikusonyiyiddwa. Bayibuli eraga nti awaaliwo abasomesa abamu ab'amateeka abaali batudde era ne beebuuza mu mitima gyabwe, lwaki omusajja ono ayogera bw'ati n'agenda mu maaso n'okuvvoola? Ani asobola okusonyiwa ebibi? Naye Katonda yekka. Kati wano kikulu nnyo okuba nga ffe tutegeera nti ekyo ekiwandiikiddwa wano nga okuvvoola, bo kye bayita nti Mukama waffe yali avvoola, okugamba nti mutabani ebyo bikusonyiddwa, kye baali bayita okuvvoola ate ge gaali amaki? Amazima. Bw'aba nga bagamba nti Katonda yekka yasobola okusonyiwa ebibi, kye tulaba mu byawandiikibwa kisongera ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo nga Katonda yekka asobola okukola ki? Okusonyiwa ebibi. Era ekyo kyali akola kyali kya Katonda yekka kubanga Yesu yali Katonda eyalabikira mu mubiri newankubadde bano kyabalema okutegeera. Olw'omunaana, mbagirawo Yesu bwe yategeera mu mwoyo gwe nti baali beewunaganya, n'ayogera ng'agamba, lwaki mubuuza bino ebintu mu mitima gyammwe? Kiriwo ekisinga obwangu okugamba omulema nti ebibi byo bikusonyiyiddwa, oba okumugamba nti golokoka okwate ekitanda kyo otambule. Kati ssebo ne nnyabo awuliriza wano nawe wakulu wa kubeera nga tukola ki? Tutegeererawo nnyo nnyini ddala. Tutegeere bwe tuti erifa abaana b'abantu okusonyiwa ebibi nga twogera ku muntu eyagwa oba eyafiira mu Adamu n'afuuka muzibe n'afuuka kiggala n'abeera nga talina bulamu ye oba amaanyi. Okusonyiwa ebibi si kintu kya maanyi nnyo gye tuli, kuba tetumanyi na mugaso gwakyo. Naye mu masekkati gaffe, kubanga tusobola okulaba mu nsi ey'omubiri, singa abeerawo omulema, yazaalibwa nga mulema, n'abeera nga ayambiddwa okubeera nga obulema bwe bukomezebwa, omuntu abadde omulema n'atambula, eri abantu abaagwa ekyo kye kisinga amaanyi. Naye mu bwakatonda ekisonyiwo ky'ebibi kye kisinga amaanyi. Osobola okuba nga owonyezeddwa obulema naye nga mu mwoyo osigadde oli mulema kubanga tolokokanga, kubanga Katonda atakuwadde busobozi
butuuka ku ddaala eritegeera ekibi kyo, gwe okubeera nga kaakano osobola okukyuka n'oleka amakubo amakadde. Kaakati babawa ebintu bya mirundi ebiri: okusonyiwa ebibi n'ogamba omuntu ogoloka ki ekisinga. Era singa Bayibuli yali yatulaga nti balironze kyagamba muntu nti golokoka, yimirira, kwata ekitanda kyo otambule. Olw'ekkumi Bayibuli etulaga naye kino kikolebwe mmwe okumanya Omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi okusonyiwa ebibi. Era ayogera eri omulema nti nkugamba ggwe golokoka, okwate ekitanda kyo ogende ewaka. Bwe baba balowooza nti yali yeekwese bwekwesi mu ky'okusonyiwa ebibi, n'abalaga nti kituufu omwana w'omuntu yalina obuyinza ku nsi osonyiwa ebibi. Gwe yali amaze osonyiwa ebibi, kaakano amulagira n'omulagira okubeera nga agolokoka n'atambula. Bw'aba akoze kiri ekisinga obuzibu, kino ate kibeera kyangu nnyo nyini ddala. Kino kye tuyita obukulu bwa Katonda mu kuwonya. Teri n'omu asobola kuwonya mu ngeri bw'eti, n'asonyiwa ebibi ate era n'akola ki? N'awonya n'oyo abadde omulema. Abantu basobola okweta kye baagala. Oli n'agamba mbuno alina ebyamagero bino ne bino ne biri, naye teri n'omu asobola kukola kino. Bayibuli etulaga nti ono yali Katonda mwene, yali ayambadde omubiri. Olw'ekkumi n'ebbiri Bayibuli tugamba nti n'agolokoka era mbagirawo, n'akwata ekitanda kye era mu masekkati gaabwe n'agenda. Era bonna ne beewuunya nnyo ne bagulumiza Katonda, kubanga baayogera nga bagamba baali tebalabangako kintu kya ngeri ng'eyo. Kati Bayibuli begamba no baali tebalabangako kintu kya ngeri ng'eyo, ne tubeera n'abantu abagezaako okukopperera olunaku olwaleero nti Yesu kye yakola nabo kye baagala okuba nga bakola. Ekyo kikulagira ddala ekibi ky'omuntu nti kyasensera omuntu ebitundu byonna eby'omubiri gwe, omuli okutegeera, omuli endowooza ye, omuli kwegamba omuntu yasenserwa kye tuyita okukwonoona okwa Adamu. Omuntu yagwa nnyo n'abeera nga talina ke yasigaza akasobola okuba nga kawulira ddala. Bino Katonda omukulu afuga ebintu byonna, oyo Mukama waggulu w'ebintu byonna yasobola okubikola ebyo bye tulabye mu Mako essuula ey'okubiri. Kana ekyalo ekikulu ekyotegeera, ono tiyawonyezebwa bonyezebwa no kino kyagwa obugwi. Abo bonna Kitaffe Kristo nga bw'ayogera nti byalaba kitaawe akola byali akola. Mu bwakatonda abantu bano boolaba abawonyezebwa mu biro Kristo wajja mu nsi wano, tebyagwawo bugwi, tebyagwa Katonda okuyita mu kyo kye tuyita eternal decrees oba okusalawo kwa Katonda. Ebintu byonna tebinaba kutondebwa, ebintu byasalawo edda bye byali bigenda okuba nga bibeerawo. Era okuwonyezebwa kw'ono omusajja kyali kitundu ku ebyo ebyalina okubeerawo mu buweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tewali kyagwa bugwi, naye nga Katonda obukulu bwe bwateesa bwe kityo bwe kyali. Tuyambise n'ekyokulabirako ekirala mu Yokaana essuula ey'okutaano okubeera nga tunnyonnyokera ddala ensonga. Kye saagala tubeere nga tukomya kye tuyita obusaasizi bwa Katonda ku bulokozi bwokka. Obusaasizi bwa Katonda busukkuluma n'obulokozi wabula butambuliramu n'okuwonya. Bw'otunuulira Baluumi essuula ey'omwenda olw'ekkumi n'omukaaga lugamba nti ayogera eri Musa n'aba n'okusaasira kw'oyo gwe n'abeera n'okusaasira. Era tekiri eri kusalawo kwa muntu oba oyo akozesa amaanyi, naye eri Katonda asaasira. Nga mu bulokozi bwe twalaga nti Katonda waffe mukulu ne mu bulokozi, era Mukama n'eri ensonga y'obulokozi nti obulokozi abuwa abo be yalonda edda, n'okuwonyezebwa akuwa abo be yalonda edda. Baataawa kuwonyezebwa tebagenda kuwonyezebwa. Ne mu biro ebya Mukama waffe Yesu Kristo ng'aweereza, abo abaawonyezebwa abo Katonda be yali asalawo bawonyezebwe, abataawonyezebwa abo Katonda yali asazeewo nti sibakola ki? Sibakuwonyezebwa. Bw'oyogera olulimi no Katonda
gwayagadde osaasira gwasaasira abala bajereegerera olulimi olwo nga balulabanga olulimi olutali lwakukkiriza, balulabanga olulimi olwogamba nti Katonda abantu bonna abasaasira. Ssebo ne nnya bawuliza si bwe kiri. Singa bwe kityo bwe kiri, tetwandibadde n'abantu abamu abagenda mu geyeena. Abagenda mu ggulu basaasiddwa busaasizi. So naawe eyo gy'oli yonna gy'obeera oba famire gy'ovaamu, Katonda asaasira abantu mu ngeri ey'enjawulo. Abalala bazaalibwa mu maka amagagga, abalala bazaalibwa nga tebalina bulemu bonna, abalala bazaalibwa nga babalagavu bulungi, ate era mulimu n'abo baaganya ne bazaalibwa nga balina obuzibu mu mibiri gyabwe, n'asigala ng'era afuna ekitiibwa kye. Abantu yennyini yamanyi engeri gy'abawaniriramu masekkati g'obulumi omuntu bw'atasobola na kukkiriza. So singa oba otunuulidde era naawe okimanyi obulumi abakyala bwe bayitamu okuzaala, waligayina omukyala singa aba azadde yalizaddeyo omwana omu n'abivaamu, nowooza bakomaawo era ogenda okulaba nga omukyala ali mu baana 10, baana 7, baana bameka, abamu balina n'abaana bangi nnyo besimanyi bisaagala genda munyo, naye nga kyekyo nti ekyo kyateekebwa ku bakyala, naye ate Katonda era abasobozesa abakyala abo ne babeera nga basobolera ddala okubeera nga newankubadde obulumi obwe buli bagenda maaso n'okwagala okusanyusa abaami baabwe ne bagumira obulumi obwo. So singa oba otunuulidde Yokaana essuula ey'okutaano olunyiriri lusookera ddala, Bbayibuli etugamba nti oluvannyuma lwa bino kati oba olina okugenda mu ssuula ey'okuna n'otegeera biki ebyaliyo, jjukira emboozi etambulira ku mukyala Omusamaliya Yesu bwe yagenda maaso n'okubuulira enjiri. Nti Bbayibuli egenda maaso n'eraga nti awo waliwo ekijjulo eky'Abayudaaya era Yesu yali agenze Yerusaalemi olwokubiri. Eyo mu Yerusaalemi kumpi ne wankaaki ow'endiga waaliwo oluzzi mu Aramayiki, oluzzi olwo nga luyitibwa Besusayida era nga lwalina ebifo bya mirundi 5 ebyali bikomereddwa waggulu. Olwokusatu muno mwalimu abantu bangi nnyo abalina obulemu, omwali abazibe, abalema wamu n'abasannyalala. Olulimi Bbayibuli lwekozeseza lw'abantu bangi. Ne bwe tuba twogera ku bukulu bwa Katonda mu kuwonya, njagala obeere nga ofaayo nnyo. Tuno olunyiriri olwokutaano lulaze ki? Waliwo omusajja omu eyali nga mulwadde ng'amaze emyaka 38. Yesu bwe yamulaba ng'agalamidde awo n'amanya nti omusajja ono yali amaze ebbanga ggwanvu nnyo era n'ayogera gy'ali, oyagala okuwonyezebwa? Bassebo ne bannyabo, asaasira gw'aba asaasidde. Ayise ku bantu bameka? Bangi. Ani amugambye nti omusajja ono yali amaze emyaka mingi? Tewali. One Katonda ayambadde omubiri. Kati kino kye kikulu ekyokutegeera. Bwe twogera ku bukulu bwa Katonda mu kuwonya, nti lwaki bonna abaali awo abalwadde teyabawonya, naye abo byali akkiriziddwa kitaawe okuwonya byawonya, byali takkiriziddwa kitaawe kuwonya teyabawonya. Kyetuyita obukulu bwa Katonda mu kuwonya. Abamu bagamba buli muntu yenna yemanyi Yesu yatambula bulungi nga bakwata ekyanikwa, buli muntu Yesu yatambula bulungi ng'akola amagero era n'agenda maaso. Olina okubeera nga osoma obuweereza obwa Yesu Kristo. Bonna kitaawe be yabawonyeza ddala, ne si buli muntu yenna eyali mu Isirayiri yawonyezebwa. Ekyokulabirako ekisookera ddala yene essuula gye tukola ki gye tulimu. Naye abo bonna abaali bateekebwateekebwa Mukama Katonda waffe nti baali bakuwonyezebwa mu buweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo, teri n'omu ku bo eyagenda nga tawonyezeddwa. Bino byatuyambako okubeera nga tetutandika kwogera bwogezi bintu kubanga tuuli abalaba byogera. Tulina kubeera nga tuli beegendereza, nga tunnyonnyokera ddala ensonga lwaki ekintu bwe kiti kiringa nga bwe kiri. Era Mukama talina muntu yenna gwe yeebuuzaako bw'aba asazeewo okuwonya omuntu, ate talina muntu yenna amulagira oba amugamba kyakkola. Gw'ayagadde okuwonya amuwonya, gw'ataagadde kuwonya naye takola ki? Tamuwonya. Veewaawo Maka essuula y'okutaano ngenda kwembisaako ku lunyiriri olw'abirimu. Bbayibuli tugamba nti Yesu bwe yali asaze nate mu lyato
okudda ku luuyi olulala abantu bangi ne bamugoberera era yali mu mabbali g'ennyanja. Awo ne wajja omukulembeze omu owa yeekaalu oba ow'ekkuŋŋaaniro ayitibwa Yayiro g'emannya ge. Okumulaba n'agwa mu maaso ag'ebigere bye olw'abiri-mu-esatu n'amwegayirira ng'amugamba, muwala wange omuto ali ku kaseera ak'okufa, jangu omuteekeko emikono, olwo anaabeera wa ddembe era anaabeerawo. Bayibuli etulaga nti n'agenda wamu naye era emabega nga bamuvaako enkumulitu ey'abantu bangi. Olw'abiri-mu-etaano kati wano tegeera waliwo alina omwana omulwadde naye mu masekkati g'okuba nti ono Mukama waffe aligenda naye okulaba omwana oyo, omukazi gye yava teri n'omu amanyi, naye mu nteekateeka eya Katonda engeri gy'ateekateekamu ebintu okusinziira ku kwagala kwe ku lw'ekitiibwa kye era ekyo kyakkirizibwa, omukyala oyo laba n'agolokoka n'ava eri eyalina obulwadde bw'ekikulukuto ng'era kyali kimumazeeko emyaka 12. Begamba yali abonyeebonye ebintu bingi okuva mu basawo ng'era ataddeyo buli kasente ko konna ke yali alina, era ng'embeera ye yali tetereera wabula nga yeeyongera bwengeza okuba bubi. 27. Era bwe yali awulidde ku ebyo ebyogerwa ku Yesu n'aviira emabega wa Yesu mu lujjudde olw'abantu abangi n'akwata ku lugoye lwe nga bw'ayogera, singa mukwatako ku lugoye lwe nja kubeera wa ddembe. 29. Mbagirawo ekikulukuto eky'omukyala ne kikala era ne yeewulira mu ye nti omubiri gwe gwali gumaze okuwonyezebwa obulwadde obwo. Katonda waffe mukulu mu kuwonya, nti neyamukwatako obukwasi yawonerawo. Singa mu bukulu bwa Katonda yali asazo nti omukyala ono teyali wakuwonyezebwa, ne yalwadde nga omukyala ono amukutteko, omukyala ono teyaliwonye, naye ekiraga nti kuno okuwonyezebwa kwali kwa bwa Katonda nnyo, timbagirawo ekintu kye kimaze emyaka 12 kyakalirawo. Olwasatu lugamba era Yesu mu kutegeera muli nti amaanyi gaali gavudde mu ye, mbagirawo n'akyuka mu bantu abangi n'agamba, ani ankutteko? Olwasatu abayigirizwa ne baanukula nga bagamba, olaba abantu bangi beenyigiriza w'oli, ate ogamba otya ani ankutteko? N'atunulatunula okulaba ani yali akikoze. Omukyala okumanya ekyali kimutuuseeko n'ajja mu kutya n'okukankana n'agwa mu maaso ge n'amubuulira byonna ebyali bimutuuseeko. Byonna twabitegedde ffe nti yalina obulwadde nga bwali bumazeeko emyaka 12, buli kasente ke yali alina yali akoonodde ku basawo, embeera enfo ky'okubeera obulungi yeyongera kuba bubi, naye yali awulidde bingi ebikwata ku Yesu n'agamba muli nti singa mukwatako bwe nti nja kuwona. Kati bye twalabye edda byaddamu n'agamba Mukama waffe. Olwasatu bwe tugamba n'ayogera eri ye, muwala okukkiriza kwo kukufudde wa ddembe. Okukkiriza omukyala kweyina mu Kristo, teyalina kukkiriza mu lugoye lwa Yesu, yalina okukkiriza mu Kristo Yesu. Amaanyi tegaali mu lugoye, amaanyi gaali Mwoyo ayambadde olugoye. Bayibuli etulaga nti n'amugamba, beera bulungi era genda mu mirembe, wonyezebwa obulwadde bwo. Alina okusaasira eri oyo gw'aba asazeewo okusaasira. Singa yali tasazeewo kuba na busaasizi na mukyala ono eri omukyala ono teyaliwonyezeddwa. Wakulu nyaawo wakola ki? Wakutegeera. Bayibuli etulaga mu 3:5 nti bwe yali akyayogera ne wabeerawo omu eyava mu nnyumba y'omukulembeze gwe taategedde nga Yayiro, n'agamba nti muwalawo mufu, afudde, lwaki otawanya omusomesa nate? 3:6. Mukama waffe mu kuwulira ebyali byogeddwa n'ayogera eri Yayiro omukulembeze wa yeekaalu n'amugamba, totya wabula kkiriza. N'atabaako muntu mulala alina gwe yakkiriza okumugoberera wabula Peetero, Yakobo ne Yokaana abooluganda. 3:8. Ne bajja mu nnyumba eya Yayiro omukulembeze mu yeekaalu, era Yesu n'awulira emiranga n'abantu okwogera bino ne biri nga bawugirya waggulu bwe bakaaba. Bwe yayingira ennyumba n'ayogera eri bo
lwaki mutaddewo embeera ey'ensasagge wano wamu n'okukaaba? Omwana si mufu wabula yeebase. Katonda yekka yasobola okwogera ebyo. Waliwo olunaku olwaleero abalwanira bino nga bagamba nabo babisobola. Tubadde mu biro bino bya COVID, abantu mu nnamba ez'ekikumi, mu nnamba ez'olukumi, mu nnamba ez'emitwalo, mu nnamba ez'obukadde bagenze maaso n'okufa, naye buli agamba nti nalina ekirabo eky'okwonya. Bwenna agamba obuweereza bwe bwakwonya, simanyi healing what and what, healing what and obuweereza obw'okwonya, bonna baali baggale, tebalina kye basobola kuyamba bantu. COVID bw'amala okuyita ne bavaayo ne bawanika ebitimba waggulu era nga bagamba nti bawonya. We beetaagisibwa tebalabikako, we bateetaagisibwa ate lwe balabika, ate ne we bateetaagisibwa we balabika era tebalina busobozi, tebalina maanyi. Naye bano bantu abeenoonyeza biki ebyabwe, ettutumu ne ssente ne bikwatikako. Olwasatu Meka olwana bwe bagamba nti yali si mufu wabula yeebase ne baseka. Simanyi olunaku olwaleero lwaki abantu tebasekerera abo bewa buyinza bwe batalina. Bano kye baakola kyali kikyamu kuba tebamanyi ani yali ayimiridde mu maaso gaabwe, naye waliwo abantu abasaanira betugwanidde okusekerera kubanga beeyita kye batayiri. Bangi tubawulidde bafiiriddwa bakyala baabwe, bafiiriddwa eŋŋanda zaabwe, bafiiriddwa mikwano gyabwe, naye bagamba nti okwonya kwagala kwa Katonda eri buli muntu yenna. Era bo Yesu teyabagamba kusabiza busabizi balwadde, wabula Yesu yabagamba kuwonya buli bulwadde. Bakyogerako bwogezi era bagamba abantu nti bagwanidde obikola, naye bo bejjamu kubanga emitawaana nabo egibatuukako gye mitawaana gye gimu egituuka ku bantu abalala. Bayibuli etulaga abo bonna n'afulumya wabweru, n'akwata taata w'omwana ne maama n'abo abaali naye ne bayingira munda omwana we yali olwanamu olumu. N'agolokosa omuwala nga bw'amukutte ku mukono n'amugamba, muwala muto golokoka. Bayibuli etulaga mbagirawo omuwala n'agolokoka n'atandika okutambula kubanga yina emyaka 12 gyokka, era bonna ne bawangulwa okwewuunya. Kati byebyo bassebo ne bannyabo nti ebintu Yesu bye yakola kyannaku nnyo nti abantu abasinga tebamanyi context ki oba bulambulukufu ki obw'ensonga bwe yali akoleramu ebyo. Bino byali bisonga ku ye. Masiya yekka yali asobola okukola bino. Abatali ba Masiya, kuba Masiya ali omu, kati beefuulanga ba Masiya nti basobola okukola bino naye ng'ate tebasobola na kugaana nsiri kuyita we beeyagadde kuyita. Tweyambiseeko n'ekyokulabirako ekirala ekisobola nakyo okutuyambako okwasaganya ensonga wano. Singa tweba tweyambisiza Luka essula ey'okuna nayo enyweza ensonga y'emu. manyanga Luka essula ey'okuna tugenda tandika n'olw'16. Bayibuli etulaga nti najja e Nazaaleeti eyo gy'ali yakuzibwa. Ng'ebyo bwe yali enkola ye, n'ayingira ekkuŋŋaaniro ku Ssabbiiti era n'ayimirira n'asoma 17 ebyo ebyali byawandiikibwa nnabbi Isaaya, era n'aggulawo n'asanga ekifo ekyali kiwandiikiddwamu, Omwoyo wa Katonda ali kunze kubanga anfuseeko amafuta okulangirira amawulire amalungi eri abanaku, era antumye okulangirira emirembe eri abasibe, n'okukomyawo okulaba kw'abazibe, n'okufuula abo ab'eddembe abanyigirizibwa. 19 n'okulangirira omwaka ogw'okuganja kwa Mukama olwabiri. Era bwe yamala n'azinga ekitabo ekyo n'akiwaayo eri oyo gwe kivunaanyizibwa okubanga ekiteeka gikina okubeera, n'atuula wansi, era amaaso gaabwe gonna ne bagateeka ku ye abaali mu kkuŋŋaaniro. Kikkirizibwa era kyogerwako nti mu yeekaalu mwalimu entebe eyali tetuulwangamu muntu yonna, ng'era entebe eyo yali yaterekebwa Masiya. Naye bano bwe baasinga okwewuunyiza nti Yesu bwe yamala okusoma ekitundu kiri mu Isaaya mbagirawo n'atuula, ekiraga nti
ekyawandiikibwa ekyo kyali kituukiriziddwa mu bo, ate era yali atudde mu ntebe eyo nga bwe baali basuubira nti Masiya yekka yali yekka asobola okuba nga akola ki, atuula mu ntebe eyo. Kati bwabanga yakuzibwa mu kitundu kino, okunyooma kwaliwo nnyo okw'amaanyi gy'ali, naye ye teyafa ku ebyo bye baali bamulowoozaako kubanga yalina mission. Bayibuli etulaga mu 2:1 era n'atandika okwogera eri gye baali n'abagamba olunaku olwaleero ekyawandiikibwa kino kituukiriziddwa. So bw'oba otunuulidde olunyiriri 2:2 Bayibuli etulaga nti bonna ne bagenda maaso n'okwogera bulungi ku ye nga beewuunya ebigambo ebyekisa ebyali bifuluma akamwa ke, ne boogera ono si ye mwana wa Yusufu. 2:3 Era n'ayogera eri bo n'agamba owatali kubuusabuusa, munayogera olugero luno eri nze, omusawo weewonye, ebyo bye tuwulidde bye wakole e Kaperinawumu bikole ne wano mu kibuga kyo. 2:4 N'ayogera n'agamba mazima ddala tewaliwo nabbi yenna akkirizibwa mu kibuga kye. 2:5 Mu mazima mbagamba nti eyo waaliyo bannamwandu bangi mu Isirayiri mu biro eby'Eriya, eggulu bwe lyagenda amaaso n'okuzibwa emyaka 3.5, era waaliwo enjala ey'amaanyi mu nsi eyo, naye Eriya teyagenda kwabo bannamwandu bonna abali mu Isirayiri, wabula eri nnamwandu eyali mu kitundu ekya Zerifaati mu nsi eya Sidoni, omukyala oyo eyali nnamwandu. Kati bwe tugenda maaso n'okuba nga twogera, bwe tuba twogera ku bukulu bwa Katonda, bino byonna bitugwanda okuba nga tufaako. Kati oli ajagamba ekyo kikwataganirawo naye bye birala byonna by'otulaze ku kuwonya. Ssebo ne nnyabo tugwanda okutunula n'olunyiriri 2:7 lugamba nti awaaliwo abagenge bangi mu Isirayiri mu biro ebya nnabbi Erisa, naye teri n'omu ku bo eyawonyezebwa wabula Namani Omusiriya yekka. Ekyo kye tugambye nti kikulu nnyo ffe ne tutegeera kye tuyita obukulu bwa Katonda mu kuwonya, nti Katonda abantu bonna tabayisa mu ngeri y'emu. Byonna Katonda by'akola abeera n'ekigendererwa kye lwaki abeera abikoze, era ffe ng'abaana b'abantu tetukkiriziddwa kumanya buli kyonna Katonda ky'akola, naye obwesige bwaffe bugwande kubeera mu ye nga tumukkiririza ddala ti Katonda waffe amanyidde ddala kikyakola. Nti abalwadde mu Isirayiri baaliyo, Isirayiri ya Katonda, naye Katonda yakkiriza Namani yekka mu biro bya nnabbi Erisa okuba nga yawonyezebwa, abalala bonna tebawonyezebwa bugenge. Ssebo ne nnyabo awulira 2:8 egamba nti bwe baawulira bino abaali mu sinagogo ne bajjula obusungu. N'olunaku olwaleero waliwo bangi abajjula obusungu bwe tugamba nti Katonda awonya oyo yenna gw'ayagadde okuwonya, gw'ataagadde kuwonya tamuwonya. Tewali njawulo n'olunaku olwaleero bwe kiri, kubanga bo bagamba nti kwagala kwa Katonda buli muntu yenna okuwonyezebwa. Kati omuntu aba tawonye bagamba nti butakkiriza bw'oyo muntu osanga tawaayo kimala, tasiiba kimala, takola kino, takola kiri. Naye obutamanya bwabwe eri ensonga ey'obukulu bwa Katonda kwe kuva emberebezi, kwe kuva embeera ey'okuba nga tebatega. Si nti nno mu Isirayiri abantu bano baali tebasobola kuwonyezebwa, baali basobola okuwonyezebwa, naye mu bukulu bwa Katonda bw'atyo bwe yali ateesa nti tebaali bakuwonyezebwa, wabula munaggwanga Namani yalina okuba nga awonyezebwa. Kati waliwo obukulu bw'ensonga obuli emabega wa kino, nti endwadde ng'obuzibe bw'amaaso, ng'omuntu okuba kigala, omuntu okuba nga mugenge, teri muntu yenna eyali asobola ziwonya, kubanga ebyo byali byeyogerwako dda nti byali bigenda kubeera kitundu ku ebyo Masiya bye yali agenda okukola okusongera ku bantu bonna nti Masiya eyali ayogerwako edda bannabbi mu Zabbuli, mu mateeka ga Musa, mu Isaaya ne mu bitabo ebirala, nti yali atuuse mu masekkati ag'abaana aba Isirayiri. So
olunaku olwaleero nga tusaasaanira mu mawanga ag'enjawulo, tusaasaanira mu famire ez'enjawulo, ojja kwesanga nti mu famire emu mulimu alina kino ng'ate oli takiina. Ebyo tetusobola bitegeera lwaki, naye obwesige bwaffe bugwande kubeera mwani mu Katonda yekka, kubanga amanyidde ddala kyakola ki kyakola. Njagala tuyambiseeko n'ekyawandiikibwa ekiri mu Bafiripi essuula ey'okubiri. Bafiripi essuula ey'okubiri, twekkanye olunyiriro lwa 23. Pawulo awandiika agamba nti nina essuubi okubasindikira Timoseewo mangu nnyo nnyini ddala nga mmaze okulaba byonna binaatambula bitya, olwa 24. Naye neesiga Katonda nti mukadde akatali kawala nange nja kujja, era nina ekirowoozo nti kigwanidde nze okubatumiza Epafrodatus muganda wange, mukozi munnange, mulwanyi munnange, ate era omuweereza eri ebyetaago byange, olwa 27. Kubanga abadde n'okuyaayana kw'amaanyi okujja eri mmwe, naye abadde alina okunyigirizibwa, era mwawulira nti yali mulwadde nnyo nnyini ddala, olwa 27. Kubanga yali mulwadde okutuuka ku ddaala ery'okufa, naye Katonda n'abeera n'obusaasizi eri ye, si eri ye yekka wabula n'eri nze, kubanga okubeera nga sijjula nnaku ku nnaku. Kino kye tusobola okugamba kye kimu ku bitono bye tusobola okuba nga tusuubira, nti Katonda bw'asazeewo asobola otusaasira n'atuwonya. Naye teri n'omu ku ffe asobola agamba nti eno garanti, bwe mba ndi mulwadde Mukama alina okumponya, gundi bw'aba mulwadde Mukama alina omuwonya. Eyo garanti teriiwo. Bw'aba ayagadde asobola okusaasira gwe n'akuwonya, asobola okusaasira n'oli n'amuwonya. Singa akuwonya n'oli n'amuwonya, ayi tolowooza nti n'oli omulala Katonda aba ajja muwonya, okuggyako ng'era bwe tusomesezza, nga bwe tugenda mu maaso n'okulaga mu masomo amala, okuggyako ng'ekyo kibadde mu kwagala kwa Katonda okuwonya omuntu oyo. Basebo ne bannyabo, bino bikulu nnyo byakukola ki? Byakutegeera. Mukama awonya oyo gw'ayagadde okuwonya, era gw'ataagadde kuwonya tamuwonya. So bino ebyendowoozo by'abantu abagamba nti ebeera mbeera yakuteeka Katonda mu bokisi, ebeera mbeera yakuteeka komo ku Katonda, gwayogera ebyo gwatamanyidde ddala, kuba Bayibuli togitegeera. Singa Bayibuli ogitegeera tewandyogedde nga bw'oyogera. Kati kibi ki Epafrodatus kyali atambuliramu ekyamuviirako obulwadde? Mu nsi mwe tuli nsi yagwa. Mu nsi mwe tuli tulina emibiri egitali gya kitiibwa. Mu nsi mwe tuli mulimu emirimu egy'omulabe Sitaani. Ate waggulu w'ebyo Katonda mulimu Katonda baateekako obulwadde. Bayibuli etulagira ddala bulungi bw'oba osomye Yokaana essuula y'omwenda. Ate era bw'oba osomye ebyawandiikibwa eby'enjawulo n'osoma kuva essuula y'okuna, ojja tegeera ne ku Musa. So bassebo ne bannyabo, tuleme kwogera bigambo mu mbeera ey'okubalaata obubalaasi. Tugwanidde okutegeera bye twogera bikkiriziganya n'ebyo. Abantu abasinga bawadde abantu essuubi ery'obulimba, abalala ne bateeka abantu mu mbeera ey'okwesalira emisango, tokoze kino tokoze kiri. Kye tukubiriza abantu, kye tugwanidde okukubiriza abantu nti beesige Katonda mu masekkati g'embeera yonna. Bw'aba aleese okuwonyezebwa tumwebaza, bw'aba taleese kuwonyezebwa era tumwebaza. Bw'otunuulira ekyawandiikibwa ekiri mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna olunyiriri olwabiri, Bayibuli etulaga nti Erastus asigadde e Kolinto, naye Trofimus mulese mulwadde muyi. Mu biro Pawulo bye yali ne Trofimus e Melito, osanga mu budde obwennyini tekyali kwagala kwa Katonda Trofimus okuwonyezebwa, naye osanga oluvannyuma nnyo yawonyezebwa, ne Bayibuli tetulaga. Wabula ekyo kye njagala okulaga nti awonya gw'ayagadde okuwonya, ate gw'atayasaze okuwonya tamuwonya. Ate bw'otwogera ku Timoseewo mu bbaluwa essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 23, Pawulo ayogerako n'omuvubuka ng'era amukubiriza obutanywa mazzi gokka, wabula n'okunywako ku ddagala ku lw'ensonga ey'obuzibu obw'olubuto lwe. Ezo ensonga zonna abantu leero abagamba nti bawonya tebasobola kwogera ku
ku byawandiikibwa ebyo. Zabuli eya 3 olusooka paka olwokubiri, Dawudi agamba nakaabirira Mukama Katonda wange era n'akola ki? N'amponya. Ate okusukkulumako awo nga tumaliriza, kikulu nnyo okutegeera nti ne bwe gibeera myoyo mikyamu oba mizimu, Katonda waffe ye yekka ye mukulu erijjo, ye yekka agiinako obuyinza. Bw'osoma essula ey'okutaano eya Mako, etulagwa omwami Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja ku luuyi luno omumabbali g'ennyanja mu nsi eya Geraseni. Bayibuli etulaga nti Yesu bwe yava mu lyato mbagirawo ne wajja omusajja eriye eyali ava mu mpuku, era mu ye mwalimu emyoyo egitaali mirongoofu. Olwokusatu, oyo yabeeranga mu mpuku era tewaaliwo omuntu yenna eyali asobola okubeera nga amusiba newankubadde n'enjegere. Olwokuna, kubanga yali yagendanga mu maaso n'okumenyaamenyamu enjegere mu bitundu, era tewaaliwo omuntu eyalina amaanyi okubeera nga amukkakkanya. Bikulu nnyo byategeera. Olunyiriri olwokusatu n'olwokuna lukulaga kiki omusajja ono ekyali kyamutuukako oba ebyo ebyali mu ye. Era oli abantu nga bagamba nti basobola osiba sitaani, basobola okukola ki? Abatume tebaasibako sitaani. Gw'amaanyi ogajjawa? Olunyiriri olwokutaano Bayibuli etulaga nti emisana n'ekiro mu masekkati ag'empuku era ne ku nsozi n'awulirwanga nga buli kiseera akaaba nga bwe yeesalaasala n'amayinja. Era bwe yalaba Yesu ng'ali walako okuva waali, n'adduka emisinde n'agwa mu maaso ge. Mukama waffe tannayogera kigambo kyonna, naye kino kye twayogeddeko mu ntandikwa nga tunnyonnyola obuyinza bwa Katonda oba obukulu bwa Katonda, nti tafuga mawanga gokka wabula afuga n'ekyo gye tuyita emyoyo, afuga na buli muntu yenna. Bwe tulaga omusajja n'agwa mu maaso ge nga bw'akaaba n'eddoboozi ery'amaanyi ng'agamba, kiki ky'oyagala okukola eri ffe, gwe Yesu omwana wa Katonda oyo ali waggulu? Njogera kaakati, togenda maaso na kumbonyaabonya. Kati bino bikulu byakutegeera mukwano, nti omuntu yenna eyegguddewo ekimala aba asobola okulabira ddala ensonga eno, nti teri n'omu ku ffe alina buyinza na bukulu ng'obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abasinga bwe balaba bino ebyali byogerwa omwoyo omukyamu nti gwe Yesu omwana wa Katonda ali waggulu, bo bamaliriza nga bagamba mu kuba nti Yesu omwana wa Katonda emizimu gyali gyanukula bwe gityo gyali, gwe kaakano nawe oli mwana wa Katonda, nga bwe gyamuvunnamira nawe ginaakuvunnamira. Ani agambye? Ebyo Bayibuli si byesomesa. Obwo obuyinza tebukuweereddwa. Bino byalina ekigendererwa kyabyo lwaki byawandiikibwa. Bayibuli etulaga mu Lwomunaana era n'ayogera ng'agamba omwoyo ogwo fuluma mu musajja, gw'omwoyo atali mulongoofu. Era Yesu n'agubuuza, erinnya lyo gwani? Omusajja n'anukuka ng'agamba, erinnya lyange nze Legion, kubanga tuli bangi. Kati ekitegeeza omwoyo ogumu gwali gwogera ku lw'emyoyo emirala emingi egyali omusajja ono. Bayibuli kyova olaba etulaga nti omusajja ono yalina amaanyi mangi, era omwoyo guno ne gumwegayirira nnyo nga gumugamba nti totusindika okubeera nga tabafulumya okuva mu nsi eyo. Bayibuli etulaga kati kino kye kisinga okwewunyisa, nti omwoyo gumu ogwayogera ku lw'emyoyo emirala gwegayirira, giri gisirika kubanga kye gyali badde gisaba ono kyali ddala okukola. Gugamba nti totusindika mu kwegayirira okwaki? Okw'amaanyi okuva mu nsi eno. Ani asobola okubeera nga ayogerwako bw'ati nga Mukama waffe? Okwepanka, amalala, obutamanya obujjudde abantu leero mu kkanisa abalooza nti balina amaanyi ge batalina. Omusajja agamba mu Lw'ekumi era awo waaliwo ekisibo kinene ekyali eky'embizzi ezaali zirira mu mabbali, egimwegayirira emyoyo. Kati gyali gisirise gyonna, kati gya ddoboozi limu nayo gimwegayirira nga gigamba tusindike mu mbizzi tuziyingiremu. Kitegeeza nti waba nga tazikkiriza genda mu mbizzi era tekikola ki? Tesobola genda mu mbizzi. So bassebo ne bannyabo bingi nnyo betusobola okubeera nga twogera
ku nsonga ey'obukulu obwa Mukama Katonda waffe mu kuwonyezebwa nti obukulu bwe busukkulumu nnyo, busukkuluma ne ku myoyo, nti weewaawo emyoyo gino Katonda yagikkiriza okubeerawo mu nsi, naye amaanyi gaagyo si ga mirembe na mirembe, amaanyi gaagyo ga kaseera buseera, nga Mako 1 bwegenda ddala maaso n'otulaga okuddamu kw'omwoyo ogwali mu musajja ono. Bayibuli etulaga mu Mako 1:21 nti bwe yali ayingidde e Kaperinawumu mbagirawo ku Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro era n'agenda maaso n'okusomesa. Ne beewuunya nnyo okusomesa kwe kubanga yali asomesa ng'omuntu eyalina obuyinza singa abo abannyonnyozi ab'amateeka. Olwabiri mu 3 mbagirawo awo mu kkuŋŋaaniro mwalimu omusajja eyalina omwoyo ogutaali mulongoofu era n'akaaba ng'awoggana ng'agamba nti ki ky'otwagaza ggwe Yesu Omunnazaaleeti? Ozze tusaanyaawo? Nkumanyi ggwe oli mutukuvu, ye ggwe omutukuvu owa Katonda. Bassebo ne bannyabo, gw'atali mwana wa Katonda ogenda ssaanyaawo muzimu ki? Abawulira leero nti waliwo bamukutula njegere, simanyi waliwo bamumenya byoto, bamumenya biki, ebyo byonna amaanyi osobola ogeetuuma, naye waliwo by'otasobola kubanga okola Katonda waffe, ebyo nga bya Katonda waffe byokka, ate era byonna bye tulabe mu buweereza nga bibaawo Katonda byatuwaddemu obuwanguzi, yatusobozesezza era yaganyiza. Kyataganyiza tekisobola kubeera nga kibeerawo. Era Bayibuli eraga mu 2:5 nti n'agenda mu maaso n'alagira emyoyo egyo n'agigamba musirike era mufulume mu muntu ono. Ebyo byonna binyweza bunyweze